Nolinga ayogerani Halo wazee, niko kupanda juu. Hawa watu wasikamata wapi? Umeelewana? Wakamata kamera za kwao. Kama unaona amefanya makosa, anaweka kamera chini ya ulinzi. Haya basi. Natoa. Pia pale. Yala. Lundi, tomorrow. We'll figure to get your grave here to see. Figure the mutia. I know Kumori. Kola buti mubeere wamu tubeere order effe njege ndino wanajja tuwa Tugende wera wamu agane ogate olunamuyimiza era n'ensonyi zijjamu batukolekawo abantu nga osobola okulinda piki eyo nga bwavuga waggulu yakulaze nti yeki ate agenza okulaba omusumba oyogera naye kati okyayagala musumba byakugambye tekikumala genda ozimbire okwo naye nga towaayire nitafuuna kati gogenda tolangi dozikakala gona kuba towulira bulungi twagiyisizzeko wase nansana yakatuuka okubala amafuta okulya bibaka mu wike yafudeyo Richard
ekiri omusumba ng'ono amasasi baagabeyimize mu mmotoka kati fakitiruude batamanya abantu nti Bujjingo yeevuga ntegedde lati era bwetunga emmotoka ye ŋŋambye mukaama nti emmotoka yonna ekoko driver yakati nabagenda ekitegedde kyekiriwo naye naye emmotoka bagirayinize kyebayita raining breaks Afande, yangu wakulize wali. Twosega leero kati era ekiriwo olaba musumba kyayogedde mugamba nti abantu balina kuinteractinga information ekitegedde kiri oyiseeyo abantu akati oyisayo ka vidiyo nekanga kadakiika mukaaga battanga balina okwogera ku kyabaddewo nga bwoyogera naye buli amawulire bwewanajja nayogera byayagadde abantu bajja kwogera ekitegedde buli muntu agenda kwogera byakola kati kulusigo omulaba agenda kwogera ebintu Kwebazizza mwana webale. Seeko. Assalamu alaikum. Niko tanaba kuteleza. Jeno tusaba tubulirako namwe abasoose ku site omusumba yakubiddwa amasasi abasoose ku musumba. Okay. Nakubiddwa essimu SPD yankubidde nentandika okubira ku baana basinga nga tebanaba kutegeera nga nenkuba ku ssimu yankola kyadde nga takwata nenkubira omusumba Rosias Bujjingo nga naye takwata naye olwokuba nti nno tulina security y'amaanyi information yatandise okutuuka okuva nafunye information okuva mu security wakati nga bagamba nti omusumba Rosias akubiddwa amasasi era omuntu omu afiiriddewo saasobodde kutegeera muntu kyafudde wowe bakasabanga nti omuntu omu afiiriddewo nentandika okugawa abakozi banange betukwana bekusoloti after twasazeewo okugenda nakubidde SPD ne Ivan Kisakye tugende e Mulago gye babadde baddusizza omusumba Rosias Bujjingo ne tutuukayo e Mulago ate nga security etekinze over emugyewo emongedde emutadde ewalala olw'ensonga nti kyategeerekiseeko nti omutemu oba yadde yasigadde amugoberera oluvannyuma lw'okumanya nti si gwakubye so okusooka neebaza Katonda olw'obulamu bw'omusumba Rosias Bujjingo n'amaanyi ga Katonda because Bible egamba nti Katonda bw'atakuuma n'abakuumi bakuumira bwereere tulabyeko abantu bangi abalina neziridika abalina security naye nga bafudde mu nfa ey'ennyamiza oba eyina ebibuuzo bingi kyanaku nnyo nti kyakwennyamira nnyo era kyanaku nnyo nti gavumenti oba security y'eggwanga ekyalemeddwa okufaayo ennyo okumanya nti emundu zino eziri mu bantu ezikuba abantu zivaawa because there are many people abaze bakubibwa amasasi nimbetwalanga ebyokusaaga abalanga bawoningibwa n'okuwoningibwa mwalabako omugenzi Isima bamwana edeeti kwalina okufiira era still nafa ku deeti yeemu naye kyalinaku nnyo ate kya buswavu okubanga still nakate tulabanga mutemu yatayisima naye nga n'abamuwanga deeti ne bamuconvincing nti nga mukaaga ogenda kufa still nga mukaaga n'afa bwe bali pages zikyaliko bantu bannayuganda naye gavumenti tekoze kimala kulaba nti evaayo okukwata abantu abo n'okubalaga eggwanga ate abamu abakwatibwa tebalagibwa ggwanga abantu ne basigala nga balina ebibuuzo nga answers ntono maybe bandi badde bafuna answers nti omuntu mbamukute ne bamulaga abantu ono yatagundi oba n'ayogera maybe nabo ne bakangavulwa abamu bateebwa abalala baba bakolako mbasavingako ne bakyusa bukyusa so kyanaku nnyo gavumenti okubanga tesobodde oba security kino kiri eri security tekoze kimala kubanga botunya omusumba Rosias Bujjingo n'abantu bameka bwetutunya ba investor beggwanga Uganda ba investors benjogerako njogera ku Amis Kigundu njogera ku Rosias Bujjingo njogera nga ku Kin abasabudde kwegamba abantu abasobola okustandinga
njogera ku Freeman omuntu asobola okukozesa abavubuka abasukka mu 3-5 bavubuka bina those are like investors lwakwama mutunuulira abayindi ate abajja tonyonyonto b'abazungu naye twogera ku ba investors b'eggwanga Uganda. Bujjingo right now ayina abakozi abasukka mu 5 mu 100 okusinza ayina radio mukaaga ayina TV ate ne Canaan. Bujjingo okubeera Canaan lunaku lwabadde Canaan nti government efuna omusolo okuva ku mazzi ku peni ku kitabo ku lupapula you get me n'abakolayo ne basobola okufeedinga abaana baabwe oba ababa batute ebintu ebyokulya okufumba emmere bla bla whatever and what firimbi biki bidemere mu bimanyi nti ogenda ku kyacho bane peni olupapula osobola okugula Bible osobola okugulayo mu bimanyi ebyo abantu nga baba tebali sechuwa kimala tufune ebibuzo bingi ne answers ntono ekyacho nsobola okwongerako nti there are many people's rumors abantu bagamba nti mbu government etta abantu. Bujjingo kinajjukirwa kiri mu record nti muwagizi wa government the best supporter ateri antama aina confidence ayiwagira government eri mu buyinza government yesobola okwekubira Bujjingo ani yabadde ayagala okutta Bujjingo you get me because Bujjingo supporter wa government eri mu buyinza ate the best one a supporting a government eri mu buyinza bwaba lumbiddwa bwato esimu yange nakate nazikire vuddeko mu buli mukulu mu kitongola akuba banks zikuba companies zikuba buli kimu zistandinga ne Bujjingo kale n'olwekyo nti tuyina ebibuuzo bingi ansa ntono tusaba security eyongeremu amaanyi okutulaga abatemu kubanga ebintu bino bizze bibeerawo nga mbitwalanga ebyokusaaga ekyo tukivaako twajjirwa kintu kye bayita social media nabagamba nti common sense is not a common ekintu ekyo nkikozesa nnyo naye mukibuusa amaaso but common sense is not a common. Abantu bangi bali ku social media boogera negativity ku Bujjingo. I don't know why simanyi omuntu okuvaayo noyogera nokosa notekawo energy ya negativity tulindemu because omusumba Lozias Bujjingo takaka muntu gena mu church that is one takaka kuwaayo kiweewaayo takusiba wera yagamba wenkusabira emyaka eja nga tokyusa life please gena mu church endala oba gende walala tuli naye wano tuli Namayumba makage embera gyalimu yafunye biwundu oba ebisago muno fetu abamuneko tumulabyeko kubanga doctor bamukozeeko emulago ne bamujjawo security ne mujjawo era neyongera omukolako ennyo ne bamuwa specialist doctors era namwe ndoza mbalabyeko ababasodo babuzaako aliko ba specialist doctors ne biwundu tubirabeko byamaanyi naye ate jjukira nti yafiiriddwa mukozi munnaffe omukadde w'ekkanisa omuntu gwabadde asinga okubeera naye oba abamu ku babeera nabo so kimukakatako kubanga ye yingini ye maama ye taata ye mukadde waffe kimukakatako okubeerawo okumanya tuwerekedde tutono yatuvudde ku maaso n'olwekyo ba doctors bamamuwadde najja nabo wane waka era tuli mu nteekateeka eziwerekera muganda waffe Uncle Richard n'olwekyo omusumba Lozias Bujjingo Mukama yamuwonyezza nebaza Katonda olwekyo ya savings obulamu bw'omusumba Lozias Bujjingo mulamu ali safe ali okay ate ali strong naye njagala okujjawo oluvuvumo negativity eri ku social media banji muvuddeyo ne mwogera twabamanyira nti mumubise ne kabaka Ssaabasajja Kabaka Mulamba mwamubikako simanyi lwaki government oba UCC etunuulidde emikutu just emikutu egitasaswa na misolo giryawo okuddayo okuvoola abantu n'okunafuyanga abantu n'okubika abantu abalamu ate abantu abamanyi mu ggwanga betandikirako nga Ssaabasajja president w'eggwanga amatube batonga Lozias Bujjingo ekyokulala ffe twakuzibwa tetusanyukira muntu abafudde kubanga ku kyalo ne okwafangako omuntu nga mbadde mwewalana nga at least ogamba gundi yafudde era enough shock gyofuna n'ogamba kanebuulirire omuntu afudde naye right now omwana adda ku social media nakuba gudi kude nakuba embutu nasanyuka nnyo kubanga ali mu Saudi Arabia ali Qatar ali Oman ali Dubai ne mwerabira nti mwina bazadde bamwe wano obwana bamwe buli wano mukoma wano nga mukonzibye no konziba nanunde laptop oyina n'amambuluga wenna oweddewo emimwa gimyuse oyulise ebirwadde bikulidde natunuulidde ono muvubuka omulala oba yani ali Dubai Timo what are you talking about
What are you talking? Wano bakugamba nti go setting oluko lwatayisima. Wadduka. Ne ngamba todduka. Tosobola kuba mu luko lwa seyisima. Enzuka naye ng'okimanyi bulungi. Kati naawe wali mu luko lwatayisima kubanga munjukira bulungi nnyo. Gwe wasembayo okubira isima essimu. Ne batandika okutulakinga n'okunoonya n'odduka ne Dubai bali bakunona. Ne batuuta sakyo ne tuginyonnyola ntogera nayo. Nga tolina ky'oliwa nothing. But gobovayo n'osanyuka okubwa kwa Bujjingo amasasi okola ki nga tonasanyuka. Who are you? Naawe gwe bagambye okutemula omuntu njagala mbategeeze mwenna abandaba nti okufa teeka. Climax y'obulamu kubeera kufa buli ekizalwa kimani kikola ki? The end of life. Buli kiramu kirina okufa kina date yakyo. Climax y'obulamu kufa. End of life kufa. Buli muntu ali ku nsi ene agenda kufa. Opposition y'obulamu kufa. Ene nse baddewo ebiro. Kyovola batayeyongerako ng'ate bunaku bazaala abantu era abantu bafa. Waleko ng'ensi yeegaziwa. Because baddewo ebiro olowooza jjajja wamumanya. Yafa. Naawe ogenda kufa still. You know? Naye omuntu muleka afe bakutumye okutta omuntu. Sooka olabe nti baŋŋambe kukuba Bujjingo amasasi. Naye how many peoples abagenda okuyaayana, abagenda okukaaba, abagenda okusaasaana. Tulina abatonuzikana nandi ogambe nti abantu abali mu kkala ne bagenda kusigala nga basitaanize weya. Ye bagenda kubudyabudibwa batya. Ati siwe kwe mu mutima ogambe Bayibuli eyogera mu ngero egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. Kati gwe omuntu omubi abaana b'abaana bo balekedde ki? Yensonga lwaki olaba nti abantu bali ku nsi nga babungeeta. Bazuŋŋana. N'omukola ne business nga n'omwaka wumbi kafa. Nga n'omukola business ya binyobwa efa. Nga ne w'omusembeza bamuwasiza lwo bakutomera. Lwogula emmotoka lwefuna accident. Because omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. Tulina omukisa gwa jjajjaffe Abrahamu, Isaka ne Yakobo. Kati gwe omuntu omubi abaana bo balekedde biki? Abantu balina ebibye ebisikire, balina ebibye ebikolime ebibakutte. Ne muzaala obwana ne busigala nga buyaayana ku nsi. Mwenenye mudde eri Yesu. Mulokoke. Kubanga tewatonda muntu, totta muntu. Abantu abamu tetusaana kusala nkoko. Naye woofunina amaanyi agakuba omuntu essasi n'omutta. Omuntu gw'otatonda muleke kuba alina deeti ye. Buli muntu kuno ku nsi agenda kufa. Buli muntu kuno ku nsi alinako deeti ey'okuvaako. Ate bwaki yanaku nnyo. Betuyayaniye ebisinga omu kyewaki tugenda genda nakyo. Tewali kyogenda n'onobeera mukaga bajja kugula keese ennungi ennyo. N'oba ovuga Land Cruiser oba ama togenda genda nayo mu ntaana. N'olwekyo leave people. Muleke abantu babeere be balina okubeera. Kola bibyo. Lwaki osanyuka gundi afudde gundi bamukubye amasasi? Mwemuyina can you imagine osobola postinga nnyo ku page yo n'atambula n'atrendinga. Olwakulwalero mulaba ne weather kyuse lwa Bujjingo. Muva Kampala mwenna mutusanje Namayumba. Lwaki muva Kampala? There are many people abali Kampala. Emiyoni z'abantu. Muvuze paka Namayumba. Why? Lwa Bujjingo income ya ggwanga. Bujjingo obotegede kyenjagala okulaga. Asati ya ggwanga. Family zimulyako. Abaana baffe batusasula omusala ne bali emmere ne bamusabira. Bakadde baffe bamusabira. Bakadde baffe baakabya amaziga. Nga tonnaba kumutta. Abantu abamaziga ago galiva ku family y'abaana bo. Soka we counseling weka webuulirire. Leave people to be. Sometimes omuzungu agamba nti play kwoli Sanchez ongamba ki gwevaako mumukyaliko waliwo ekintu ekijja tumuto kyogerako tonna kyogenda kuba otasiteeka ku peje tonna kyogenda kuba boba bulanga tokimanya tulisi mwe muvuze ne mujja mumanye ekituufu. So njagala obbagamba nti eggwanga lyatutabukako nate tulina abaana tubazadde at least tukansolinga abaana tukuze emiti emito nga gimanyi nti omuntu asigala muntu ekitonde kintu kisigala kintu. Kyensobola okubagamba Musumba Bujjingo ali fine kyanaku nnyo nti muganda waffe yatuvuddeko Uncle Richard tugenda muwerekera tumutwale Sembabule Katonda bato yasazeewo naye era naye abadde buli kaseera ng'ayogera ng'agamba era essala gy'abadde asabe baddemu nti Musumba okufa wakirinze nfa ne wereba asasinze neetekayo era afudde essala yeetuukiridde nga era akyogera lwatu ne mukyala we mugumu nnyera agambe nti afiiridde kyabadde akolera yagamba Musumba okumukuba amasasi wakiri bagakubanze kubanga Musumba mumulaba nti ebintu bingi
musumba ye bino birobye Bujjingo bino biro bya Bujjingo Bible yogera ku biro n'ebiro bino biro bya Bujjingo enjiri gyabulira eri kubavubuka eri ku bantu yalite ate Bujjingo teyeri antama kuba wabangi na kyawagira togenda kumunyigiriza mu mukubi aganyo gwa ku social media mulumbye TV ne mugikunamira ne mutwala padi nebisaniko eganyo kugwa yakanyini mukubi Susan aganyo kumukyawa mukubi church eganyo kugwa mwendiga bule mukubi endiga zeyongerayo omuntu agenda watafuna ekitwala abantu abo ku Canaan land kubanga ba receiving blessings ba kyuso obulamba bukyuse ba psychologically financially mentally bagagawadde kyekyo twale Canaan tewali muntu abera watafuna era bawaayo ku ekyo kye bayina Bujjingo gamba nti njagala kwata sene mbu yakoze stanti sende za Canaan Bujjingo abayagala sende zo waliwo endiga so mugamba tozikozesa ogwo bwe mumukuba mulaba agwa oba beyongera bungi tunulya church zona zirage ekyade ku sate fast laga njagala jo church de amene churches zijeyo comparing so Bujjingo ali strong enough ate katonda yamuwa favor because ali mu birobye buli kintu kiba n'ebiro buli season eberaka abantu bayo mukimayine mu music industry kazibere sections za TV kagabere mawulire news buli kaseera buli muntu abera mu birobye Bujjingo ali mu birobye katonda kyatonda kimere mpawali kisanyawo mumuleka abere mu birobye Bible yogera ku bibiro n'ebiro bya Daudi ba Solomon bazala ba Isaac ne Mateva baberawo byo n'ebiro byatuka ne bigwa ba Yobu ebiro byabo byatuka ne bikola ki Bujjingo ali mu birobye so nze ndowooza nti twagala eggwanga laffe twagane bana Uganda tukuze ensi yaffe kyekisinga obukulu kalisa zabali sawa nga ennya za kiro abanga ziyiseemuko katono jukira nga ninga alaba West Ham oba yabadde ezanya nani n'enkyusa nenzirewo omusumba katimba nakaddewo omusumba mu njiri esimu ne yasose n'enkubira ng'egamba nti oli mulamu konze ndina waka mu ddiiro nagamba batugambye nti eri accident ate gwotera okudduka emmotoka ennyo sikyadduka nonakudduka okuva omukyala nampiima ow'empewo olwo yatugamba mulekerawo okudduka emisinde nalekerawo okudduka nentya nnyo eyangambye yabadde Pavin muwala wange nagamba nti naye tompanikinga kanzuula ekituufu nadamu nagamba bikwata ku musumba bafunye accident olubuto netandika okunnuma abamu bakikozesa nga bawulidde essanyu nze kyazze mu kutya butterflies in my belly ampulira obutambula mu lubuto lwange nengamba kino mukama ekikitegeeza simu endala nejja ne bagamba nti masasi basi nga njagala kumanya we bali okutandika okutambula okubeegattako as soon as possible. Masasi tugamba masasi nga oli agamba musasi musumba bamuse. You can imagine ekyabadde mu bakozi ba social media nga twekubira amasasi obiwulidde ebigwa ku station abamu tebannamanya ate namanya toyagala mukanga toyagala kola ki tutandika okwetegeka okudduka ejja enkubira omu bamwita Simon angamba tuli mu ddwaliro omusumba ali out of danger ne munaffe agenze akabenje oli akugamba nti yamusanzeewo mpozaabwe bwe mu kitundu. His narration bagita from the horse's mouth agamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bugwi nga tebakisubira nako amasasi negatandika okuva mu sayidi zonna naye atalabye asooka nagezaako ye bw'atyo bw'agamba nagezaako okukyusa leeni agezaako nga oli amuleegeddemu nnyo nakka wansi amasasi negeyongera from this side erimu eryo eryamuyuzizza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna, it was God
eyamugambye instruction yamugambye gwe vaayo n'akyuka bw'ati okugyayo omutima wano ne liyuza omugongo from this side paka wakati w'omugongo. Abalumbaganyi babadde batambulira ku kimu mmotoka. Agamba tayinza kumanya, tamanyi babadde babiri, tamanyi babadde basatu, tamanyi babadde omu, tamanyi babadde ku pikipiki. He suspects yabadde ku pikipiki naye awulidde bulisisa nawe olaba obanga oli nakulirwo waka esasi ne livuga emmanju n'ogwa wansi kati nga likubye emmotoka yennyini mwoli. You can imagine emmotoka ojja ogiraba munakukonako katono n'owulira nti n'olowooza nti yingini eyise yonna ne kati oli ng'agikubyemu ssasi nga tobirinako n'atakuba limu n'atakuba asatu saana saataano simukaaga simusanvu masasi gasukka mu 10. Actually bagamba ababaze ebituli ku mmotoka masasi gali 18. Side y'emmotoka ki yasinze okufuna? The co-driver side nekyakyogedde agambye nti yasimbudde omwana yasimbudde muhumuza yakolezeza emmotoka nenamugamba nedda lwerwa co-driver naye ng'agamba nti muhumuza yasitatinze okusimbula nenagamba nedda waliwo kinjala okulaba ku TV nga tebanafuluma na gate namugamba kyusa gwedde eno nze kanvuge. Tutegeeragana awo owatutabudde nnyo omutwe yatulondodde ddala kuva ku kitebe yakoze kiki kubanga ono yabadde asimbudde ng'oli yatudde wali nga tebanatambula nawala naga nze kanvuge okusobola okwanguwa bagenda okubatuuka ne bagwako. Waliwo abuuzizza direction ki olabe ekkubo erigenda ku ddwaliro ly'abasodokisi Namuŋŋoona ng'oyolekedde omuvule ogusala ekkubo bawalakata era ne poliisi ku makya ebadde esibyewo simanyi kati oba ekyasibyewo nga ekkubo eryo yabadde ava eno waggulu okusala jaamu bw'obanga opapa ng'ogenda sayidi z'Enansana bo balina amakubo gaabwe bagayita baba Enansana bagamba awo bubona ababa bava ku sayidi ya Salt awo bayingirira Hoima Road ne badduka ne bayingira expressway ne bayambuka Enansana kati abadde avayo bwata ekisiriko kinene ekiri awo ne hamp oteekwa buteekwa okukendeeza speed mu kukendeeza speed amasasi we gayiikidde tamanyi yasibye atya tamanyi yavuddeyo atya okukka wansi tamanyi omwana engeri gyamushildinze mu kubanga yamuguddeko bw'ati amasasi nga 10 gakubye mu mugongo gwa mwana. He could not survive. Nasigala wansi. That's what he says in his words. Nagamba eddoboozi eryamugambye yayogedde emirundi 2 3 eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde era nasigalawo. Abaseddeekeze bamaze okumukuba amasasi wansi era alogezaako okwenyeenya kubalaba ndooza bandi badde bamakinga sure nti bamaliza mission yaabwe yabadde emmotoka ennene weekuyambira ate ng'eri tinted toyinza kufuna clear vision tobadde mbakubye naye yabwedde luli agesinga bugesinze bate kubanga ali wano n'atolobozaawo amasasi naye nga yasse bw'ati wansi wa steering wakutamidde bw'ati eddoboozi ndimugamba tovaawo n'asigalawoko oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 mugamba simbula ate mpola genda emulago. Natumaliriza musumba ali mu mbeera ki gwe amulabiyeko? Agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye eky'omugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunzi kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba ne kimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba bamutwekako dressing abadokita bajja wano ne bannansi ne bamudressinga naye saati akyusa oluvannyuma ku mpebwa lwa ssaawa emu ebe gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa esaati yebikiridde ali mu mbeera nnungi kubanga he is a warrior, he is a fighter, he is a soldier era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Omwana oli muwumuza atulumye nnyo abadde part of us staff member waffe tusaba naye Kanani tuweereza naye ku Salt tubeera naye all the time okuba nti afudde mu bukambwe bwe buto omusajja w'ekisabu ekitso omusajja w'ekisabu atyo kyewunyisa abadde muto nnyo mulungi nnyo
wa kisa nnyo, mukyala we muto nnyo, ate omwana muto nnyo 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 ddala. Naye Mukama bw'atyo bwageze era yamanyi bakyakozereddwa bwe kityo. Ye Musumba agamba kimu, tewali kirala kyonna agezaako kunnyonnyola nsonga zino, Mukama yekka ye yamutaasizza. Patrick ye Patrick Richard Simon. lintabudde erinnya Richard ye Richard ye lintabudde nga ntasomuyita Patrick, wali Patrick Muhumuza omu control kati wano gantabudde Richard Muhumuza yafudde mu bukambwe era ffenna tuwulira bubi nti yagenze bw'atyo. Aba House of Prayer Ministries International bali mu kuteekateeka, waliwo Musumba bempulidde ng'akubira essimu nga bagamba temupapa kugenda, mujje tutuule wamu wano tukole program bwegenda okubeera ey'okumwerekera. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tulina kisanyu limu lyokka nti abadde abeera ng'aweereza Musumba kyokka nga mukwano gwe ddala, nga yamukkiririza ddala ddala nga omusumba we. Ekisinga otutusanyusa afudde nga mulokole era tetulina kubuusabuusa, tujja kumusisinkanayo ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abampeera omukisa. Watabya ninziramu mister nakubujja kunfuulira onge leero kendeeza sala sala Tugende? amasimu yange akange nkayina ne power bank yange tugende baaba kati Oyogedde naye alhamdulillah. Kati naawe ojja kuzimbira okwo ku kyolabe n'oyogera naye. nkubirayo ekifaananyi kimu tugende tegere toyagala naye tewali mutawaana tugende tewali mutawaana. divorce bwakola naye nakoze